atukubidde kyosiimye nnyo okuwuliza tubulira amannya go newa gyosinzidde otukubire. Yesewonze mulongo wano kyosiimye nnyo mulongo okuwuliza mu chatroom mulongo mwagale mwebale kutuweereza omulamwa guno mukulu nnyo. Twandirowoozezza nti Uganda yakubiddwa ekimbe eky'obutategeera, obutamanya, obuteebuuza, nga byonna bino biva mu neeyisa ey'ekiddu. Omuntu bw'asalawo okubeera omuddu n'atuula n'anyumirwa obuddu bwe, ekifo ekyo kyalimu. Naye tuyinza kukyogera olw'okubanga ekintu kyerambise bulungi nnyo ne bannaffe abalala bangi batandise okukiraba nti ekireetedde Buganda ebizibu byonna mu myaka gino gyonna ye mulabo ow'omunda. Olaba Abaganda bano abakozesebwa abateekebwa mu bifo ne balyoka bakola emirimu egya vulugu oba ne bakkiriza emirimu gino ne gikolebwa bwegityo oba bwennyini ne babeera nga bakigenda kukola bwetyo olw'okubanga bafuna ebinoso bye bateeka mu ngalo zaabwe. Ojja kulaba nti abantu bonna abayogeddwako wano, Profesa Lutalo Bbosa owa UNEB, eyo no UNEB mpuku y'abanyazi, tebba ne babba. Yatandikirawo okuva mu biseera by'Obote yasooka okugenda nga esekeeterera abayizi Abaganda. Kaakati mu biseera bino ebya Museveni ne kiba nga kyatuukira ddala ewala ekoma obubbi eteri nsonyi, kwegamba essaawa eno mu bubbi bwennyini waliwo Mukama ebyalo bye yali anyiigidde olw'empisa embi. Biri eyo bikolima bigamba nti lwaki naye nga bano bayitiridde, kubanga kati nga eyo UNEB ezo satifikeeti zaayo bazitundira mu bikapu mu bisero oba bagamba ntwala 3 ezo leeta miliyoni emu otwala 3 emu ya bundi ya jalibu ya bwereere. Kati yeyo UNEB y'engeri gyeri bazitundira ezo certificates n'ezakaya n'ezaki ne bakuyingiza ne mu kompyuta ne bakuteekawo n'ofuluma n'ogana nasoma kyovula nti kati omuzadde takyagamba nti oba omwana anaasoma ki oba anaasoma ki, yasalawo nti wanga ajja kusoma busawo era natandika omumutegeka mu myaka egya wansi ng'amanyi nti agenda muyingiza mu busawo kubanga alina ssente. Kyova olaba nti ensi yonna ntankuufu kubanga n'abazadde bennyini balina omutawaana n'ayagala ateeke omwana we mu kifo mwamanyi nti omwana tabisobola naye n'amusindikayo ab'ekyalo bamulabe. Kati omulala era eyabadde awagira ekintu kino ye mukyala yono omukungu akulira simanyi eno National Curriculum Development Center. Eyo nno ndowooza tebakolayo okugenda kwebaka kubanga eyo curriculum kasooka nga bagikolako kintu kyonna ndowooza lwa 1920 baali tebalina kye baali bakozeeko kwongeza oba kulongoosaamu mbeera. Oyo agikulira mukugu bw'abanga omukugu atunula ati oba bakayingira tena kye bamanyi babeera batya. Ye Ismail Magezi linnya lya Baganda kati simanyi kati bava ne mu bitundu ebirala nga beera Magezi. Ekikulu nti amanya Maganda tetumanyi oba bantu bebbo naye nga waliwo wano bwalida Isikaliyoti obuunya abantu abakola ebintu ng'ebyo mu bugenderevu. Nze mu kutunula mu kiwandiiko ekyo kubanga omuweereza zinabadde sikisomye nakiisizzaako buyisa maaso nga ntisomye naye nga sikitaddeeko nnyo ssira nategedde kye baagadde ne baakikoze naye kwegamba n'oddamu n'ogamba nikandabire ddala kiki ekigenda mu maaso n'ekiwandiiko kino. Ate bwe yamaze ye mukulu magezi mangi n'agenda n'aba nga ate yeetaaza obuyambi okuva e Cambridge. Mu kifo ky'okugamba nti kino katutuuke tukyeteeseze kubanga eyo curriculum ebaddewo Cambridge gye baagiyiiza. Okitegedde Bugereza bw'evaawo ng'egamba nti ebya Uganda tebigikwatako tebiyingira. Mate kakati lwaki tegamba nti ate tujja kukikola
muleke mugende Cambridge mbuuze tufe abaana baffe tubasomesa eki kaakati gyoberedde nti Cambridge gye baligenda okukola emirimu ne bwogenda ng'olina ki nze manyi badokita abadde bungereza nga bavuga taxi abava mu nsi zonna eza Africa balooyazi abagira nankani abatembeeya ebintu abakola mu butale bwa Shepherd's Bush bwe Brighton simanyi weeyo simanyi Bristol simanyi bayitayo batya omulala era eyakiwagidde kino ye ekyennaku ennyo mukyala n'okuba ekikwasa ensonyi ddala nti omukulu w'essomero lye Nabbingo erya Trinity College e Nabbingo yono nakati ekikomeko n'agamba nti bijja kuyamba nnyo abayizi bafune bafune emirimu gye bagenda okwetandikirawo ekisinga okuleeta omutawana nti baddidde nze mukulaba okwange engeri gundi eno gye bagikozeemu amasomo agabaddewo gabadde na mu 3 ne bagakyusa ne bateekawo amasomo 7 nga gonna gabuwaze kati mu masomo ago 7 kitegeeza nti beetaaga abasomesa bagundi 7 nze obukodyo bwendaba buli bwe buti abasomesa abakadde bonna kubanga abasomesa bangi nnyo abakadde abafuluma edda baganda kati abo bajja kugenda nga babakuba babadde balina pulaani yaabwe ekwata abanyankole n'abawesitana bonna balonyakiralo n'abanyarwanda ne babateeka mu masomo ago kati ebiseera bino bwe binaatuuka eby'e2015 nga babaleeta nga bubaguradiweetinga dda kabe kasinge nga basomesa dda ne ku masomo ago kati ojja kulaba ng'emirimu gyonna bagitutte ng'abaganda bonna batudde kugana amasomo gali 43 ze subject 43 kati bagenda kusigaza ku 7 gokka gwe gusomesebwa ekitegeeza nti abantu abasoma katugambe computers abasoma science kubanga bo baagala science kati bakyayagala physics yekka oba chemistry yekka baagala science ejja kuba lessoning eri yokka ngebena chemistry biki biri omwo munda balyoke bateekewo health studies nga biology biki byonna biri omwo munda balyoke bateekewo computers balyoke bateekewo mbusimanyi creative arts otegedde ng'ebyokusiga byonna biki ebyo biri munda kati balina abantu babe basomesedde ebintu ebyo be bagenda okujja e Rwanda ne wa yonna babateeke mu masomero bongere kwegamba okulaba kubanga kakati abaganda badde bangi abali musomesa nga bonna babajjamu ate n'ekirala era kyendaba mu kukotogera kuno si kya lulimi lwokka kukotogera na byanfuna nti abaganda balina amasomero gaabwe mangi ge batandiseewo kati amasomero gaabwe awo bajjako bakkako okuteekamu abasomesa baabwe n'okuteekamu gundi yabwe kugamba nti obe nga tokyasobola kufunamu ssente kubanga bayinza okwekaliza ne basaba sente zonna ze baagala balina okuwa abasomesa abaswahili abava e Rwanda ne Tanzania okitegedde kakati ne bagamba nti olwokubanga bagamba nti nno ebintu bino okusooka byonna oli agambye nti nno kubanga mugundi mu Luganda mwalimu abayizi 17 mu Luswayiri mwalimu bameka nze we nasomerako ekeeyo Oluswayiri balugana nga tewali ayo mwana agendayo Olufalansa nalwo balusomesanga n'Olujamani amasomero ag'enjawulo ezo zonna ennimi zibaddewo ng'Olufalansa weeruli ng'Olujamani weeruli biki ebyo byonna ekitegeeza kwegamba nga ziri optional ti bwe mwagala okuzisoma bale musomesa n'asomesa obundi olulimi olwo kaakati bagamba nti nno basseewo Oluswayiri lubadde n'abayizi bameka nze mbadde sinasanga student kubanga Oluswayiri tebatadde obutesa Oluswayiri bulijjo weeruli naye ng'abaana tebalugendamu era nga bateekako nti abaagala Oluswayiri abaagala kino ne balusozaamu nga tewali muntu yeewandiisiza mu Luswayiri kale ekitegeeza nti 17 bana abaagala Oluganda ate si 17 babaddeyo okusinga Oluswayiri otalina muntu yenna ate nekira nti Olungereza bulijjo lwabuwaze luli compulsory okitegedde okugjako literature naye Olungereza ze language lwabuwaze singa nalwo baaluteekawo nti nalwo luli optional nga lwakwesalirawo naye twandirabi bayizi bameka abagendayo bayinza okuba nga bandibadde bangi ate bayinza okuba nga bandibadde ng'Abafalansa oba bagenda mu Lufalansa n'Olujamani nga nabo tebandibadde bangi kiri awo kati ne bagamba nti
bajja kukola baagala abantu bafune emirimu. Kati ekikulu ekiri ku gavumenti ya Uganda n'abantu abakola mu bitongole ebyenjawulo ebyo byagundi mumanyi yawasa omunyarwanda biki ebyo kwagamba waliwo ekintu abantu bano kyebatategeera ekiri common sense ko naye mugamba nti bwakuma abakumi. Omusajja omu yagenda nayogera n'agamba nti Katonda waba nakukolimira akuzaala toli mu magezi n'olyoka ogenda otawaana ate nga bw'otawaanya ensi n'ekwetamwa kubanga engeri y'okukolamu emirimu ne gibeera nga weegiri si yakugamba bw'ogamba kino kubanga abantu balina talents ez'enjawulo gy'okuma okubeera ne lesoni nnyingi z'osomesa abantu buli muntu afunawo ekintu ky'ayinza okulondawo n'agamba nti nze nja kugenda mu kino nze nja kugenda mu kiri nze nalina mukwano gwange ng'aye